Omusumba Rose Bugingo ne mukyala we Susan Makula munnanga ate era bizzemu Teddy Bugingo olutalo ddo balusitudde buto. Bobi Wine naye muyina maasawo nga akakasa ku baana be baakwata abaali bavuddeyo okwekalakasa byo bikaabiza ddala amaziga omutanda naye muyina maasawo. David Lutalo yateeka awedde mudda mugamba mutya mwasibye mutya Fred Lumbuye bannange ye bwino yenna amuleese kansubire muli bulungi ba mikwano ng'enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nesaba gwe wenna atandaba ku subscribinga wano ku Sylvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigane mu notification bell limesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Sylvia News Extra nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano BF Suma Herbal Research Clinic banono nga bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomu nange beeyune obakubireko otoddeeyo n'olwala ebirwadde nga tebiwona ebirwadde nga tebitegeerekeka bakubireko kale weefunira obulamu obujja munange sigenda kulwisa era nga nkutandisa sigenda kulwisa era wamanga nkutandise ne principal muyina maasawo wama ne munnaku empitirivu ennyo nga anyumya embonyabonya gye baabonyamu abaana bano abaali bavuddeyo okwekalakaasa ne babakwata mbw abawala babakwata ebyempaka ate n'abalenzi nabo babakozesa ebintu ku mpaka kale wama muyina maasawo ng'annyonnyola era ye agambye nti yeewuunya gavumenti ye Uganda emize embi gyevumirira ng'ate yo gyekola abaana abalenzi abakwatibwa nga bekalakasa olw'okulwanyisa enguzi abapoliisi ba Uganda babeekakatikako si abaana bawala naye abalenzi. Juzi bajja ne bagamba nti balwanyisa buseegu balwanyisa buli bwa bisiya bafuba n'obititeekako naye kati bavuddeyo kyere ne beeraga nti bo be bagwagwa bo be boonoonefu bakwata n'abaana b'abandi abalenzi n'abawala. Era twagala okwongera okudimandinga okunoonyereza mu nsonga eno kuba si gwe mulundi ogusoose si gwe ogwokubiri si gwakusatu ng'abantu abakwatibwa ne basibibwa ku CMI bavaayo ng'agasajja agabeekakatiseeko nga gabalidde ebisiyaga. Bino byandibadde biswaza ne twatuuka ku levo etalikkirira kintu kyonna. Kirikkirira eri buli munnayuganda nti gavumenti ya Museveni y'abaseegu y'abasiyazi. Era omwana yenna owa CMI bwe bamugamba CMI ekunoonya oba poliisi ekunoonya ayagala kunoonya underwear ya bbaati ajambale kubanga babamanyi. Twagala okukoowoola ebitongole byonna ebirwanirizi by'eddembe biveeyo ku nsonga eno. Twagala okukoowoola bonna abakulembeze ab'amadiini baveeyo ku nsonga eno. Twabalaba abakulembeze b'amadiini nga muvuddeyo kulwanyisa ebisiyaga katwaga muveeyo mulwanyise agasajja ageekakatika ku bannayuganda ne gabali ebisiyaga. Ensonga eyo twagala muveeyo mugyogereko kuba mwogedde ku nsonga nyingi nnyo naye twagala nnyo okubawulira nga mugyogera. Bw'ati ate munnange principal agezezzaako okulambulula abaana be baali bakwatira mu kwekalakaasa mbw abawala baabakozesa ebyempaka ate n'abalenzi nabo munnange ne babakwata ne babakozesa kyokka mbw ate be bavumirira empisa embi ez'obugwaga kyokka mbw ate nga be bamu be bazikola nga nammwe we mbiwulidde mu katambi bwe nkuzaako eno ew'omutanda munnange olunaku olwaleero asiimye n'alambula ku bantu be mu kibuga ky'ekyotera eri ewaffe budde eyo munnange kale wama gabadde masanyu meereere abantu nga balaba ku mutanda nga balaba ku beene ye njogere ki bantu bangendeke ki naye maaso wano nina akatambi munnange wumalukiseka nga yenna atokomako omugambo sigenda kuguddamu wabula butereevu katuolekere wumalukiseka kiki kyagamba ate wama bantu bange tusobole buli lunaku neebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka tagoba mayiga nenkomawo ne neebuuza lwaki Ssaabasajja Kabaka abantu babagoba ku mataka lwaki tataanuuka musajja wattu lwaki tavaayo. Munnange olunaku lwaleero nfunye ansa era nga wangaala aibaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda empologoma nga bw'olaba obukakkamu bwa Kyagulanyi n'obukakkamu bwa Ssaabasajja Kabaka we buli. Twatuukanga akaseera nga twebuuza lwaki Kyagulanyi tagoba mpuuga
lwaki Kyagulanyi tagoba Babedi Bwanika? Kumbe president yayina ensonga. Buli kintu kibeera ne time entuufu. Ssaabasajja Kabaka avuddengayo ng'ayagala tuteekewo embeera nga Bannayuganda so si ng'Abaganda. Kubanga buli we muyimirira ng'Abaganda Bwakabaka bwe bajjawo. Obwakabaka Museveni gwe musingo. Singa Kabaka abaako ne kyakola bw'ati Museveni ng'akola ki? Mu 2009 mwagenda ne mugamba Ssaabasajja Kabaka ye yajja n'ayimiriza ng'Abaganda bavuddeyo beekalakaasa ku ky'okugaana Katikkiro genda e Bugerere. Kankubuulireyo kano. Nze naliwo olutalo nalulimu wakati. Ssaabasajja Kabaka yakola statement ng'abeekalakaasi bazzeeyo waka beebasa. Kwe kuvaayo n'agamba naye tukkakkane. Ate yo statement yali ya security ya Bwakabaka bwe. Kubanga Museveni we yali wangudde ffe. Lutalo yali aluzza wa Ssaabasajja Kabaka. Bino byaliwo okwo ebyafaayo bino tuyigiriza gye tukola ki gye tulaga. Muteesa azaala Mutebi Ssaabasajja Kabaka waffe Ssekabaka Muteesa ebyaliwo ng'abadde direct nga bwe mwagala Kabaka abeere direct kati abikola ki Ssaabasajja Kabaka abimanyi. Kambabuulireko nga bwe walaba nti president we baakola NUP baamanya ebyasuula DP ne bamanya ebyasuula FDC. Kati bw'omanya ebisudde wali eri kati oyiga engeri gy'olwanamu endala. Nkubuulira kino Ssaabasajja Kabaka ali naffe azze ng'ayogera naffe twagala kumanya kyatta abantu baffe nga 19 nenga 2 yagamba twagala kumanya ayagala bwe tuba tulwane nga Bannayuganda naye mwe challenge gye muyina nti ate mwagala mulwane nga Abaganda luno olutalo lwa Uganda we mulwana nga Abaganda era ffe tusinga ofiirwa. Nkubuulira tulina kulwana nga Bannayuganda ffenna kubanga luno olutalo lwa Uganda. Museveni anyigiriza amawanga gonna agali mu ki oba ontegeera. Kati bano bamayiga Ssaabasajja Kabaka abamanyi era ujjukira bulungi nti baagenda okuwummuza Muliika nga 29 awedde. Omuba mujjukira bulungi 29 yali amaze okuggwa okwekalakaasa okwo okwaliwo. Obwakabaka baali bakyasobola okubujjawo ng'omusingo oguliwo oli kuvaawo kubaako nagwe beekwasa nti gundi yabireese. Olutalo bwe bato bazirwana namagezi nti oli yabireese katumugjewo. Obwakabaka weebuli naye tebuyina buyinza. Ssaabasajja Kabaka atugamba ffe Abaganda nti temusuubira Obwakabaka obbalwanirira mulwane nga Bannayuganda kubanga ekyennaku ekirala nti Ssaabasajja Kabaka waffe yeetooloddwa misege nti osanga waali baddewo naye mayiga yagoba buli ate byonna Ssaabasajja abiraba naye Ssaabasajja nga bw'olaba mukakkamu batuuka n'akaseera buli we balaba ng'alinga ayagala ovaayo wakiri ne bagamba nti wakiri katumulwaze buli lunaku neebuuza kiki ekifiirwa kiki tufiirwa byebyo si bigambo byange wabula ate bigambo bya Umaru Kiseka nzaawo mbasongeramu kyange yadde n'akatono kale bwe tuli mu sayidi ezeeyo bwe tweyongerayo n'omusumba Rosias Bugingo kw'otadde mukyala we Susan Makula wamu n'oli maama w'abaana omusumba Teddy Bugingo. Munnange bajjaaji ba kuno bo tebeewummuzaako era nga baatandise dda okuggyayo obutambi bw'omusumba Rosias Bugingo ng'akyali ne mukyala we oli omukulu nga bwe baazinanga nga baziniramu endiga zaabwe wamma kwegamba ng'obulamu bo butambula bulungi nnyo. Akatambi ngenda kubanga nkabateerako maasawo era bagambye dda Susan Makula munnange teweeyibala tolowooza nti munnange Bugingo byakukola asoose bikola gwembe wabula n'oli omukyala omukulu naye ate yabimukola. Kale we tuli mu sayidi ezeeyo kambalaga akatambi ate tusobole okweyongerayo bwe byonna byakubiibita byakukuba abantu byakola ki yabigamba dde omukyala.
bo munange tebeetaaga kumanya bamugambye munange Susan Makula weewanika empola ebyo bugingo byakuwaana byadda katuuti n'akubiibiita n'akukuba endiga n'akukuba abantu munange ate yasooka bigamba oli omukyala omukulu ate nga yali amuyinamu n'abaana naye n'asalawo n'amusuula so munange nti ate era ogwo atamuyinamu mwana waalibadde ate weeyibaala kitono banange abantu b'ennaku zino obusungu bungi nnyo nnyini ddala naye ng'ekyebuuzibwa omuntu gwe balwanirira yaabiriko omukyala Teddy Bugingo yaabiriko naye ayinza okuba nga yabivaako wamakozi wakyaliyo divorce yagana divorce kale wetuli gwe wenna omwana akyasoma mbadde nkusaba olabe ka video kano womala okukalaba ogyemu ekyokuyiga naye we n'omuwala atannaba kufumbirwa gyamu ekyokuyiga munange abasajja tebakwemazaamu abasajja tebakukozesa nsobi gwe wenna ng'olina ekirooto kyo so okolabika n'akatambi ate tusobole baganda bange abawala abato according to my experience woba okyalina omukisa ogugoba ebirooto byo goba ebirooto byo va ku basajja goba ekirooto kyo ekirooto tekirimba ng'okiremeddeko tekirimba naye abasajja balimba woba okyalina omukisa ogusomasoma va ku basajja leka bo bagobe naye gwe goba birooto byo goba kitabo kyo baleke bo bagobe byebyo amasanyu g'ensi munange tegakulimba sooka otuukiriza ate ebirooto byo kale we tuli bwenkongerayo ne Fred Lumbuye muyina nno maaso awo ng'ate aleese wino wa David Lutalo yenna banange oluvannyuma David Lutalo okuvayo n'agamba nti ye tagenda kuvaayo kwekalakaasa ate yatagenda kugamba bantu nti mujje mwekalakaase byonna ngenda kubanga mbikuteeraawo era nze muzikirize mbasiibulire wano omukama abampeere kyonna kyemusinga okwagala BF Suma Herbal Research Clinic bajjanjabisa ddagala lya butonde ate nga bakola ne delivery mu nsi yonna gy'obeera oli musomo nange beeyune obakubireko ku namba zaabwe z'essimu eziryawo n'eddooko lyagenda litya tusimbudde jjajja w'omwami ono oba gwe tuyita grandfather baali bamuyita Nkondwa musajja mulungi yazaala Bijiri yafunisa maama wa David Lutalo Lubuto n'akulira ne bamuzaalira mu lujja oba mu maka ga Sserujja eyamutuma David Lutalo. David Lutalo omwaka gumu n'ekitundu baakamugaba oyo gw'olaba mugabe wajjo baakamugaba ne tasobola kukyusa mannya naye nga mugabe wajjo. Kitaawe yabanja omwana ni omukazi n'asooka n'amulemera. Finally David Lutalo agenze ku basawo n'abasawo okuwona eddooko lyagaana nga kakitaawo kano kabijiri kalina ebitege bikufuwa n'effirimbi nga ke kabimuteekamu mpaka lwalitegeera ewaabwe. Obudde ne butambula nnyina yeevaamu n'agamba ono si ye kitaawo kubanga David Lutalo yatambula gye yatambula mugamba oli maka makyamu baakuzaala wakyamu bye bizu byolina ebyeddooko lina ebizu byolina. David Lutalo fayina n'ategeera ekika kye taata we nga yebijiri era nyina ne bayita olukuŋŋaana nyina n'awaayo David Lutalo mwaka gumu n'ekitundu babega. David Lutalo lwamuwaayo n'ategeera kitaawe ne gyasibuka ne bakola n'omukolo gwa kusala nte bbiri ze baasala ku bijje wabe nga tekuli kuwadde ekijja ekiriko akasawo ka seminti. David Lutalo ne bamuwaayo omwaka gumu n'ekitundu baakamugaba oyo gw'olaba bali mu kusinika ebinnyo musajja mulungi kitaawe ebijiri jjajjaawe yenkondwa si musajja muganda. Mwenna abayimbi mukwano gye mukimanyi nti David Lutalo mukuluga talina mukwatira nsawo kubanga kiri kisikire musajja mulungi. Kati okuva n'olwaleero ssebo tebaddamu kuyita David Lutalo gwe David Bijiri. Luyagala lunyera ekintu limutuume naye nga yenze muwadde kubanga kitaawe Bijiri yafa. Era bamala omuzaayo ewaabwe bamuwa kitaawe bamukolako emikolo naye tebazisala. David Lutalo teyaddamu kunoonya musawo yenna amuggyako ddooko lyagenda lyokka. Awakanya jangu mu inbox yange kabere muyimbi gwe wadde David Lutalo emyaka 2 oba meka tobadde tokimanyi kino kikugambye leero ojja kisanga wano wokka nali namusiriikirira dda mwabali ku video ne bagamba nti oyo nina information ne bwe nagimu kubajja kugwa eddalu
yensonga lwaki bayimbi banne bakoze nabo bonna they complain about the witchcraft he practiced kubanga kiri musajja mulungi. David Bijiri eyayita David Lutalo njagala enseetegeere yennugu bwe bukyayi bwe bumpi ng'essaala oli mumpi ng'essaala kubanga essaala tesobola kusukka ssaawa gwe kennyini njagadde enseetegeere gwani muzzukulu wa Nkandwa mutabani wa Bijiri ekiwogozi ndowooza otegedde bulungi nnyo njagala ensi yonna emanye nti si ggwe Lutalo tukoyo twefuutiikamu nga mulina empisa embi mukola enkwe nga mweyita Baganda ne muvumisa Abaganda ti Muganda alina empisa embi kumbe musajja mulungi oddangamu ate bw'oba oyagala information ddamu osindika ekinnyo ku national platform oba ku Kyagulanyi mugenda kujja. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kibayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala ebya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'omutawaana bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza olina omuntu takyajjukira ebyavudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano tubayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo. Bannange tulina expowerman bw'aba nga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu ssaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias